po jako akawuwo. Mutuyamba abaana baffe bave mu kkomera. Kooti ejulirwamu etula ku Sawa mu Kampala wansi w'abalamuzi basatu okuli Chebron Barishaki, Christopher Madrama ne Eve Luswata egobye okusaba kw'okweyimirirwa kw'ababaka okuli owa Kawempe North Honorable Muhammad Ssegirinnya, Kono wa Makindye West Honorable Alan Aloysius Ssewannyana ku musango ogubavunaanibwa ogw'okuba nti bateeberezebwa okubanga be bamu ku abo abali emabega w'ebijambiya ebyatemwanga abantu mu disitulikiti y'e Masaka. Olunaku lwa leero ensalawo ya kooti ejulirwamu mu butuufu mbi nnyo mu ntambuza y'emirimu egy'ebyamateeka oba mu kisiga eddamuzi olw'ensonga nti okusalawo okulemeza Honorable Ssegirinnya Muhammad ne Honorable Alan Ssewannyana emabega w'emitayimbwa abalamuzi babadde bategeeza nti buli munnayuganda yenna anaagenda ng'ow'omulamuzi omu mu high court n'amumma bbeiro tajjanga kuba na ddembe lyonna lyekubira nduulu eri balamuzi bano abasatu oba abataano okwemulugunya oba okutunula mu nsalawo eyo. Ababaka bano bakakulungula ennaku eziwa ddala 240 mu nkomyo olw'emisango egy'enjawulo era nga bannamateeka ababaka bano nga bakulembeddwamu Honorable Shamim Malende bagamba nti kooti ejulirwamu eremereddwa okubawa obwenkanya nga n'olwekyo bagenda kujulira okuddayo mu kooti etaputa ssemateeka. Ekyo nno kya bulabe nnyo era tekiri ku babaka bokka naye kiri ku munnayuganda gwali eyo. Kyova olaba nga bannamateeka tugenda kulwana okulaba nti tukomawo mu Constitutional Court etunuulire etteeka eryo erikkiriza omuntu okuba nti yeeyimirirwa kubanga ensalawo ya leero eringa egamba nti eddembe ly'okweyimirira mu Constitution erituddeko oba eriggyeewo mu ngeri emu oba endala. Kiba kitegeeza nti munnayuganda ogendanga kuba oli ku mmasa ya mulamuzi omu gye bakututte mu High Court. Ate mujjukira nti musango guno Honorable Ssegirinnya Muhammad ne Honorable Alan Ssewannyana twaddamu ne tubasabira bbeiro mu maaso g'omulamuzi y'omu e Masaka ng'amaze okubamma n'agaana. Bannamateeka bano bagambye nti beewuunya nnyo kooti kyegendererwamu olw'okugaana okuwa ababaka bano akakalu okweyimirirwa ate nga kirambikibwa ne mu ssemateeka. Ensalawo ya leero eraga nti nno omuntu asobola okuumibwa mu kwabula muliro nga tewali nsonga. Newankubadde Constitution etulaga bulungi nnyo nti omuntu alina eddembe okweyimirirwa. Naye nga tusinziira ku nsonga ezaweebwa kooti enkulu, kooti eno etulaze bulungi ekirungi nti si kya mazima si kya bwenkanya okuumira omuntu mu kkomera nga n'omusango gwe teguwulizibwa. Ekyo kooti eno yennyini yekyogedde. Naye bwe yandimaze okwogera ekyo yandirabye nti nno eddembe lya speed trial eriri mu kawaayiro ka Constitution namba 28 eryo lisinga ensala ya kooti. Ye maama w'omubaka Ssegirinnya akubidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omulanga okuyingira mu nsonga zino okusobola okutaasa abaana baabwe kati abavundira mu nkomyo. Nze lwaki owulira mulanga gwaffe gwe tukaaba n'ogamba abaana baveeyo, abaana tebalina musango, bannaye mutuyambe abaana baffe basobole okuva mu makomera. Banaye mutukwatire, kabe ebitongole byonna mutukwatireko, naye tuli mu kubonaabona bubonyiibonyi. Nembonaabona buli lunaku n'entambula ne batakwatibwa kisanga ndina mulwadde. Bannange mutuyambe, mutukwatibwe ekisa abaana baffe basobole okuva mu kkomera. Bannaye mutukwatireko abakulu mwenna, muteeseganye kimu abaana baffe bave mu kkomera naye okubeera nga tubonaabona bwe tuti ng'ate abaana tebavuddeeyo. N'otambula enkya n'otambula eggulo ne bagenda bawa bbeiro ne batagibawa. Bannange kiki? Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lubongoya agamba nti tebamanyi kiki abalamuzi kye balowooza ku musango guno kyokka nga ababaka bagenda mu maaso n'okuvundira mu kkomera. Yanaku nnyo kati kooti kyetegeezezza nti High Court bwe batekuwadde bbeiro tosobola kwekubira nduulu mu kooti esingawo oba kooti ejulirwamu. Ekyo kibi kubanga kooti ya wansi kati nga High Court nga bwe mumanyi yawa bano ababaka baffe bbeiro, naye amagye ne gabakwata ne gabawamba ne galeeta akasanga akalala akatono nnyo ke bakozeseza okubasiba kati emyezi 9. Ensala ya kooti ya leero etegeeza nti High Court bwe beesazeewo nti tekuwadde bbeiro oba ogenda kusigala mu kkomera
ebbanga lyonna. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku ABS Television nti omuntu alina eddembe okweyimirirwa bw'abanga ddala kooti ekakasa nti ajja kubaawo oba ajja kulabika mu maaso ga kooti omusango egulirwa. naye naddala nti bw'ebanga gavumenti nga tanaffe bwe tumanyi tesobola kuwuliriza muntu musango mu bbanga